Bino bibadde mu kitundu ky'Ekigani mu ggombolola y'e Nyeihanda abatuuze gye batabukidde abakozi b'ekkubo ekiviiriddeko ab'obuyinza okusitukiramu okutaasa embeera. Bino bibadde ku ttaka ly'eyali omukiise wa Paalamenti mu kitundu kino Amon Muzoola nga kati ye Town Clerk w'Entebbe. Muzoola yaguza abakola ekkubo ettaka lino erya Malamu okusobola okukozesa ettaka eryo ku mulimu gyabwe. Ab'obuyinza balagidde abakozi n'abakulira ekitongole kino ekya Chain Railway Communication Construction Company okuziika mangu ddala amalaalo gano n'okulaba nga gali mu mbeera nnungi. Omu ku baana bannannyini bafu bano yategeezezza nti Honorable Muzoola yagula ettaka lino kyokka bakkaanya nti entaana zigenda sigala mu ttaka lye kubanga ziri kumpi n'oluggya lwabwe. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mbarara Nixon Kabuye asabye abatuuze okubeera n'obugumiikiriza balabe ng'omulimu guno guggwa. Oluvannyuma abakungu ba gavumenti wamu n'aba Uganda National Roads Authority bagenze maaso ne balambula emirimu ku luguudo luno era ne balagira ekitongole kino kikolere wamu n'aba UNRA balabe nga baliyirira abantu emmere yaabwe eyonooneddwa mu kulongoosa ekkubo lino.